But I have recently had a trying experience. I hope that you will forgive me if I make this short statement to you. LEERO MU BYAFAAYO BWEBWALI BWEBUTI NG'ENNAKU Z'OMWEZI 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 1966 yali omukulembeze wa Uganda eyasooka era kabaka wa Buganda owa 35 Edward Muteesa owokubiri yatuuka mu Bungereza okugenda olw'okuwang'anguka oluvannyuma lw'emmengo okulumbibwa amagye agaali gaduumirwa Amin ng'akolera ku biragiro bya Apollo Milton Obote eyali yeerangiridde dda ku bwa pulezidenti. Ssekabaka Muteesa yasobola okutoloka okuva mu lubiri luno ng'abuuka ekisenge ekyali kyetoolodde olubiri lw'emmengo bw'atyo n'anoonya ekkubo lye eryamutuusa mu Kongo oyo Bujumbura mu Burundi n'ayolekera ekibuga London mu Bungereza. Muteesa yali agiddwa omukono mu buyinza mu kwogera kwe yakola ne munnamawulire Charles Sanders okwafulumira mu Ebony mu mwezi ogwokutaano omwaka ogwa 1967 ajjukirwa nnyo olw'ebigambo bino byayogera bw'ati: musaanidde okujjukira nti saali kabaka wa Buganda kyokka wabula omukulembeze w'eggwanga lyonna Uganda. N'olwekyo Obote kyakoze ekyokulumba Olubiri takomye kuvuula abantu bange benkulembera Abaganda naye agenze mu maaso n'okuvuula ssemateeka alamula eggwanga bw'atyo ne yeefuula nnakyemalira asalawo ku buli kimu. Kati engeri gye si kyali mu bwakabaka obwo ajja agenda maaso n'okusaanyawo buli ekijjukiza abantu obwakabaka obaweereza obulungi bwe buti okumala ebyasa n'ebyasa. Ajja kukola nnyo okusaanyawo oli olulangira naye wadde nga kinaaba bwe kityo nja kudda ntereeza ensi yange. Ebyo bye bimu ku bigambo bya Muteesa byayogera oluvannyuma lw'okuwang'anguka. Bingi ebyatuukawo ng'okulumba olubiri lw'emmengo mu 1966 tekunnabaawo ebyali biraga nti enkolagana y'Obote ne Muteesa mwana wattu yali yaseebengerera dda ng'era egenda mu maaso n'okwonooneka buli olukya. Mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka ogwa 1966 Daudi Ocheng yali omubaka wa Paalamenti ku tiketi ya Kabaka yekka yayanjula ebbaga eryali lisaba Paalamenti okutondawo akakiiko ak'enjawulo okunoonyereza ku bubbi bwa zaabu Congo. Ono yategeeza nti Obote, Amin ne Chon ne Onama baakolagana n'abayekera ne babba zaabu ne bamwegabanya era ekyaddirira nga 7 ogwokubiri Paalamenti yayisa ekiteeso ekyalagira Kanamina okuddako wabbali ng'okunoonyereza ku migozoobano kuno bwe kugenda mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 1966 mu lutuula lwa Kabineti baminisita 5 okwali Grace Ibingira, Barakiria, Mathias Ngobi, GBK Magezi ne Dr. Emmanuel Lumba akwatibwa poliisi ku misango egy'okuseketera gavumenti ne babasibira mu mambuka ga Uganda era waayitawo akaseera katono Obote n'avaayo neerangirira nti kati obuyinza bwonna buli mu ngalo ze. Kano Idi Amin Dada yakuzibwa n'addira Brigadier General Sabama Opolot mu bigere eyali aduumira amagye mu ngeri ey'ekigugu nga tegeetaba mu byabufuzi. Ekyaddirira kwe kwali okulangira nti kati ye mukulembeze ekifo ekyalimu Ssekabaka Muteesa owokubiri. Nga 2 ogwokutaano omwaka gwa 1966 olukiiko lwa Buganda lwayisa ekiteeso ekyalagira Obote okujja gavumenti ye ku ttaka lya Buganda era n'ekyaddirira kwe kulumba olubiri ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka ogwa 1966 ne babaawo okuwanyisiganya ebyasi okumala essaawa 12 oluvannyuma lw'okulaba nti obudde buddugadde Ssekabaka Muteesa n'atoloka ng'abuuka ekisenge. Leero mu byafaayo Ssekabaka Muteesa atuuka mu Bungereza oluvannyuma lw'okulumba olubiri.